Jafari Sengendo amaze emyaka 20 nga ssentebe wa Sebina Zone mu Makerere 3 mu division e Kawempe Kampala. Ebbanga lyonna nga muna NRM ne ku mulundi guno y'omu ku abo bagenda okulondebwa ku kyokkwatira ekibiina kye Bendera mu kulonda kwa bonna gye bujja. Abatuuze bansabye nkomewo era ndi mweteefuteefu okukomawo okubaweereza era okubakulembera. Ekyenjawulo ku Sengendo yalinda bulinzi kuweebwa Bendera anti talina muvuganya. Kubanga babaddewo ne bagamba boba chairman wooli tikyetaagisa kwesimbako. Entebe tukoze eki tugikolekedde genda mu maaso. Tutuuseeko mu bifo ebyenjawulo okulaba engeri gye beetegekedde okulonda. E Kampala Central, ssentebe w'ekibiina Salimu Uhuru atugambye nti buli kimu kiri mulaala. Tukanyiza era tojja kulaba ndoliito mu Kampala Central tukanyiza gwedda wali gwedda wano gwedda wano gwedda wali. So ebifo bitono nnyo bye tugenda kubeera nga bagenda kuvuganya especially mu Nakaserofo yendoliito ezisinga zigenda kubeera n'abasinga si nnyo. Era kkiriza nti akalulu kano kakuba kamazima na bwenkanya n'okuyambako okugonjoola embeera y'abajjira ku bannamunigina oluvannyuma lw'okulonda. Mukimanyi ndoliito zibaddewo mu primary zaffe. Ku luno twagala process eno gye tugenda kutandika ya 33 mu byalo. Okusinziira ku Uhuru, Kampala Central erimu abalonzi 68,000 mu byalo 136 n'emiruka 20. Okulonda kwa Mugongo Salimu Uhuru wano oba okwata portrait ye candidate wo naye nga kulonda kwa Mugongo. Ye Kawempe South ssentebe wa Ismail Banjirana atubulidde nti waliwo baatuuze dda ne bakkiriziganya okugabana ebifo. Agenda ku mainstream nga ssentebe wa structure yakkiriziganya n'owa local council ayagala okwata flag. Ono n'agamba twala kino ekya NRM nze ate kantwale flag ya LC. Era abaganye fe abasinga obungi tusalawo ne tumukkiriza n'agenda ulayini ne tumuyigiriza kye twade tugambye ne tubagudwa ndi yasingako. So abasinga bitundu nga 7 bamaze okukanya. Eno waliyo emiruka 5 n'ebyala 27. Tutuuseko ne Makindye eno nayo bagambye nti si bakukkiriza naleeta mivuyo wadde nga waliwo ebifo ebimu abeesomye okukyankalanya okulonda. Already tumapinze out hotspots abantu baffe bakimanye nti waliwo abantu emiruka egimu gye tumanye ekitera okubaamu ebizibu naye olw'ebyokwerinda gino emiruka sijja kujja tuukiriza wano naye nga deployments zigenda kubanga zikolebwa. Bano bakubiriza abalonzi okumanya obuvunaanyizibwa n'eddembe lyabwe. Babeere beegendereza nnyo kubanga akalulu kanabanga kawedde tuva ku kyalo kyekimu tujja kuddayo tubeere abantu abawangalira ku kyalo kyekimu era ng'ensonga zaffe tuzogererako wamu. Ebyalo 7,200 bye bisuubirwa okuvaamu abakulembeze emiliyoni 2,10 ab'akakiiko akajjudde. Exercise eno bwenaggwera yonna nga tumaze okulonda paka ku district ne ku national tugenda kubeera n'abakulembeze abalondeddwa nga bawerera ddala kumpi obukadde 3. Emmanuel Dombo omwogezi w'ekibiina ki NRM akubiriza abo bonna abanaba bawanguddwa okukuuma obuntu bulamu. Okulonda kubeerako awangudde abeera omu. We bakuwangula tofunya bikonde bw'obanga waliwo amakuba g'emulugunya weemulugunye mu makuba amatuufu ng'ogoberera amateeka. Okusinziira ku nteekateeka buli kifo awalonderwa wakusookawo ekimezi okusomesa abalonzi okutandika ku ssaawa 4 olw'okulonda kubeere kwa ssaawa 1 yokka nga kisuubirwa nti wezinaaweerera ssaawa 8 ng'abawanguzi balangiriddwa ku buli LC. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.